tukyali ku program Obulamu nga wetuumuliddeko tubadde twogera ku bubonero omuntu bw'ayinza okulabirako nti alina fistula nga tulabye nti okukulukuta nga obuli bukulukutira wamu n'omusulo nga tokyasobola kusiba okuvaamu ekikka ekiwunya ate nga si gwe akiwulira wekka wabula n'abantu abakuliraanye. Tukyeyongera era nga tugenda kubeera nga twogera ku myaka. Waliwo emyaka gye batukako ne bagamba nti omukyalo ono singa azaala ayilayikira okufuna ekintu ekiti ayilayikira okuzaala omwana bwati ne bwati. Fistula taliiko myaka. Twandigambye etaliiko myaka naye kisingira ddala mu baana katugambe abaana ab'obuwala tutandikire cases ezisinga obungi balinga myaka 12 n'okudda waggulu kubanga abamu bafuna obuzibu. Waliwo abamu kati tugambe mu baana be bakozesa osanga nga bamukozeseza bamukutta oba oluusi bamukozeeko ebyambyone nakyo kisobola okumuleetera okubeera nga funa ekikulukuto. Mulimu abaana ab'obuwala abazaala amangu omwana natandika okuzaala nga ali ku myaka mito ng'omubiri tegunnaguma. Abo nabo bangi. Osanga waliwo n'emyaka emikadde oluusi ng'oli azadde okusinziira ku nsonga ze twayogedde ez'okubeera ng'omukyala azadde naye n'afuna obuzibu bwe twandise oba obstructed labor oba okubeera ng'omwana aluddewo kwega twandikayo tekiriiko myaka. Buli muntu asobola okifuna nga tekiriiko myaka wabula kisinziira mbeera gy'ozaaliddemu n'embeera gy'oyiseemu kubanga nkugaye waliwo abakozesebwa oba omwana ne bamukwata ne bamukolako ebyensonyi ne wesanga nga ayina ekikulukuto n'afuna obuzibu awo. Kakati tugenda kubeera nga John ogenda kubeera nga otwako ku ddoboozi eryo omukugu atubulire okwo kubeera kusosolebwa stigma oba kibeera kiina ddala eri abantu abalala abalina embeera eyo. Naye ate bwe nalokoka nga ndi ne girlfriend wange nga tuzadde n'omwana ennaku eyaddako awo nga ndokose mu kazigo mw'ensula yali esingeyo mu kyalo gye nava. Tomanyi kye kitegeeza okuba nga oli mulenzi muto mwana muto ng'olina omukazi mu nnyumba nga temusobola kwegatta naye ng'akulanga kyewakkiriza omwaka 2 3 4 5 6 muli bwayiise wakati mu bantu aba buli ngeri. Owulira abantu beewaana mbu bagumiikiriza n'emyaka gibadde mingi naye nga okugumiikiriza tekuli ludda luli. Ffe abaava mu maka agalimu bataata ne bamaama ffe twagumiikiriza. Singa mubambuliza nga boogera nti naye ggwe wakulira mu maka ga taata ne maama muli naye wamu omufumbo bye nayitamu nasobola okuba nga ngumye ne mu maaso eyo ne tutuuka oba Katonda yajjayo kibooko omuntu atasobola kutuukiriza byatuukiriza ne tumala emyaka 10 nga lunaku ngula katoni za pamba. Katoni za pamba kikulukuto 10 years obanga safulira mukazi mulala mu 10 years. Why is it that it has happened? 10 years I spent money not only for treatment but also for cotton. Nga pads tezikola. Teri wa kikulukuta akozesa pads myaka 10. N'owulira ng'omuntu yeewaana mbu amaze emyaka 29. Bw'obeera n'omuntu emyaka 29 ng'emirundi gye mwegase tiyula 10. Ali ku Delta TV eri eddoboozi ndowooza olyewuliriddeko olikwata ku kikulukuto. Twayogeddeko emabega kaawo mu kitundu ekyasoose nti okusosolebwa mu bantu abalina ekikulukuto kw'amaanyi eba omuntu yeyo yennyini okubeera nga yeesosola. Eddoboozi eryo liraga ki eri omuntu alina ekikulukuto nga mmwe abasawo? Ffe ngaffe abasawo tuvumirira abantu eddoboozi eryo omukulu oyo bwe yali ng'akyogera kubanga abantu bano babeera n'okwegamba bayita mu bugubi nga bo. Kyova nakugambye mu kusooka nti abamu batya n'okujja mu ffe abasawo okubeera ng'akola ki ng'ayogera obuzibu bwe tumuyambe.
kakati kwegamba okubeera nga bayitamu okwo okubeera nga tebekkiririzaamu bayita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi nze sikiriza nti omuntu osobola okuvaayo n'oyogera bw'otyo kubanga ate yandyetaaze obugubi ne bw'aba awonye kitwala oyinza okuwona mubiri ne mu bwongo ng'okyalina obulumi obwo okusinziira ku ngeri n'obulumi gye wayitamu nze sikiriza nti kyandibadde kirungi okubeera nga omuntu akyogera bw'atyo kubanga kireetera obuzibu nga eri ye kennyini eyali akiyitamu ate n'ekirala oli yali mukazi we kiri kyandibadde kyama kyabwe babiri okubeera nga bakimanya nti twayita mu bugubi bwe buti bw'ovaawo n'okyasanguza kimumenya nekyongera ate okumuzza emabega okubeera nga awonyezebwa omanyi tuwona omubiri naye ne mu bwongo tuba tulina okuwona ne mu mutima ne mu birowoozo mu buli kimu tubeera nga tusobola okuwona abantu abo baba batwetaaga kakati omuntu alina fistula omuntu alina ekikulukuto naddala tuli mu kikulukuto mu bakyala asaanye kuyisibwa atya abantu abamwetoolodde ekisooka tuli waka mukwano gwange nsaanye muyisa ntya nsaanye mukwata ntya tulina okubazaamu amaanyi kyekisooka kubanga bwe tuba nga tumaze okukiyiga nti tekibanga omuntu eyakolimirwa oba ye kennyini eyakyesabira baba batwetaaga tuba twetaaga okubabeera okumpi okubazaamu amaanyi kubanga kati oyinza okubeera n'obwo obulwadde nze nembeera n'obulwadde obulala ffenna tuba balwadde kati nabo bebo baba batwetaaga siyinza kukisabira muntu nekiyinza okumubeerako oba oluusi nekibeera kwegamba kiteeke mu bwongo obwo bw'abanga mukwano gwo bw'abanga muganda wo nti ekintu kino ekiri kwona omuntu kisobola nange okola ki okuntuukako n'okubafaako kubanga bayita mu bugubi bungi nga nakugaye nti n'obukyafu busobola okubayitamu nga bali awo abeera tasiba yes omusulo ne gubayitamu era abantu abo batera n'okubeera n'amabwa kuno ku gundi kubanga acids eziva mu lubuto acids ezibeera mu musulo acids ezibeera mu bukyafu zonna ziba zibayiikira kati ne weesanga nga omuntu oyo bayita mu bugubi bungi so tuba twetaaga obbafaako okubaliisa obulungi okubazaamu amaanyi fistula tusseewa mu Uganda kubanga gavumenti n'obwakabaka bwa Buganda buvuddeyo emirundi mingi naddala obwakabaka bwa Buganda tubwebaza nnyo okubeera nga bwatwala ensonga ya fistula ng'ensonga enkulu emisinde gibaddewo nga gya fistula ekikulukuto mu bakyala wamu n'okubeera nga babaawo obujjanjabi obw'obwerere n'okubakebera fistula atuusewa mu Uganda okusookera ddala njagala okwebaza kitange Ssaabasajja Kabaka okubeera nti yavaayo n'awaayo amazaalibwa ge okubeera nga basondera abakyala abalina ekikulukuto tulina amalwaliro matono engulu tulinayo Lako tulinayo Kitovu tulinayo Kisiizi n'amalwaliro amalala amatonotono naye njagala okwebaza Ssaabasajja kubeera nga yavaayo n'awaayo essente okubeera nga kwegamba yabulabanga obulwadde obwetaaga amaanyi abalwadde ba fistula mu mwaka oguwedde mwezi gwe10 gavumenti yawaayo negamba nti bali abantu 7,500 kyokka ate nga buli mwaka tufuna abantu abasukka mu 2,000 okubeera nga bafunye obuzibu obwo neweesanga nti abantu nga3,000 oba 4 be basobola okujjanjaba obulungi ne bawona abantu 4,000 tulina emitwalo gavumenti okusinziira ku statistics zaabwe oba embalirira babala nga waliyo abantu 7,500 wano mu Uganda mu nsi yonna mu Africa tugambe mu Africa kansookere mu Africa tubala emitwalo miliyoni nga 3 mu Africa yonna wano mu Uganda babala 7,500 naye ng'ate buli mwaka ogujja bafuna cases empya oba tugambe abantu abajja nga balina ekikulukuto abasukka mu 2,000 ate abajjanjabwa ne balongoosebwa ne weesanga nga bali 3,000 ne bawona bulungi kati n'ekirala omukyala katugambe mu ddwaliro lyaffe ery'emulago okubeera nga
obuzibu obusinga bwe tuyina bwe buzibu bw'okubeera nti abasawo kwegamba abalwadde ku musawo bangi. Abalwadde ku musawo bangi. Kakati ne weesanga nga n'ebbeeyi y'amaanyi kubanga kati mu ddwaliro ly'e Mulago zaali $2.2 okujjanjaba omuntu. Yes. Sente ezisembayo mu ddwaliro eryo eppya ery'e Mulago lye baakaddaabiriza nga bali obukadde basasula obukadde 2.5 okubeera nga bamuddaabiriza ne baddamu ne bamuziba bulungi omukyala n'atereera bulungi nga bwe bamujjanjaba. Kati ne weesanga nga n'ebbeeyi eyo enyigiriza kubanga abantu abasinga obifuna ba mu byalo beeyowala. Ne weesanga nga ssente kibabeerera kizibu kubeera nga bakola ki bazitoola. Ali ku Delta TV tuli mu kwogera ku nsonga y'ekikulukuto. Tulabye omuwendo gukyali waggulu wano mu Uganda newankubadde Ssaabasajja Kabaka wamu ne gavumenti bazze bakuba omulanga mu buyambi eri abalwadde b'ekikulukuto. Ekikulukuto nakiwona era bwe kiba kiwona kitwala bbanga ki buli muntu ye alina okujjanjabwa ekikulukuto gw'ogambye alongosebwa awona oba waliwo abatawona ne basigala n'eyo embeera. Okusookera ddala obulwadde obwo buwona era gavumenti ya Uganda nayo tugyebaza kubanga bafuddeyo. Waliwo Fistula Plus emu ku bitongole bibadde bisinga okulwanyisa ekikulukuto mu Uganda muno. Fistula Plus n'obwakabaka bwa Buganda bubadde bwavaayo ku nsonga eyo. Ensonga eno ewona kubanga nga bwe nkubulidde gye tuva omuntu asobola okubeera nga bamujjanjaba ne bazibawo waliwo n'abajja n'okirabirawo n'omusaamu oluusi olupiira ennyama ebeeba eyulise neezaawo yokka omubiri ne guddawo. Kakati ensonga eyo esobola okuwona naye ekizibu kye tulina nti oluusi abakyala batya okujja mu malwaliro nga bwe nakikugambye n'abeera nakyo kati weesanga nga afunye ne infections kubanga kyekikulukuto kisobola okubeerawo naye buli webibeera nga ebintu biyita engeri kwegamba systems Katonda alina engeri gye yatukolamu weesanga nga buli system ekolangayo. Kati systems ezo bwe zikyukamu kati weesanga nga ate obukyafu bwegasse musaayi oba omusulo gwegasse musaayi oba oluusi ebikyafu byennyini kwegamba ne kireeterawo endwadde endala ezisobola okukola ki okutta omukyala. Ali ku Delta TV tuli mu kwogera ku nsonga y'ekikulukuto ky'oyinza okuyita Fistula in women ekikulukuto mu bakyala. Oba olina ekibuuzo ky'obalidde tugenda kufuna masimu naye oba olina ekibuuzo osobola okukisindika either oyinza okusindika ka WhatsApp message oba n'osindika ka text 0786031544 0786031544 eyo gy'obeera osindikako ekibuuzo wabula tojikubaka. Ekibuuzo kirina okubeera nga kikwatagana ne Fistula. Waliwo kiwayogeddeko emabega akawunti amalwaliro matono agakola ku Fistula ate abantu bangi abamulina ne weesanga nga omuntu ali mu ddwaliro bangi naye nga abasawo batono. Omuntu ali eno alina Fistula, omukyala ali alina ekikulukuto ng'essaawa zino ali mu mbeera eyo naye nga yandiyagadde okugenda mu ddwaliro alabira ku kintu ino eddwaliro lyentekedde okugendamu lino si lyentekedde okugendamu. Ensonga eyo njala sooka okukizaako emabega nyinza okuba nga nakireese bubi. Buli ddwaliro lisobola okujjanjaba Fistula naye eriyo amalwaliro agali active mu nsonga eyo nga gagisaako nnyo essira ng'era n'abakyala balina department yaabwe bagamba nti wano wetukola ki nga limanyiddwa wetutuukira. Kakati ne weesanga nga eriyo agatali active naye ng'omulwadde bw'agendayo n'aloopa bakola ki bamujjanja kubanga abakugu babeerawo. Abakugu abakola ku ndwadde z'abakyala babeera mu buli ddwaliro kati basobola okubeera nga bakijjanjaba naye obuzibu bwe tulina nti amalwaliro agamu tegali active mu nsonga eyo. Kakati omukyala bw'ofuna obuzibu ogenda mu ddwaliro lyonna eddwaliro ekkulu oba eddwaliro erikulinaanye ne basooka bakukebera
sikujjanjaba nga tebakebedde tebasobola kujjanjaba nga teri muntu asobola kujjanjaba bulwadde nga tasoose kukebera agamu gye gali nno bansobi kubanga eddwaliro lyonna omuntu bw'afuna obulwadde osooka n'okebera ne bw'oba omanyi nti omuntu alwadde malaria osooka n'omukebera n'otamupiika madagala oba n'otajjanjaba kintu kyokola ki kyotamanyi ogenda mu ddwaliro lyonna ne bakukebera bwe bamala okukebera yo tebasobola kutunga era bajja kusindika mu ddwaliro ewali ki abakugu ne basobola okuyamba ekirwadde kino kiyinza twayira muntu bbanga lyenkanawa okuwona oba kisinziira obwangu bwafuniddemu obujjanjabi nga bwe nakugambye nti kisinziira eriyo abakyala abawona ng'ekintu ekyo kisobola okuwona lumu tugambe omukyala abadde azadde omwana oba oluusi n'afuna oba n'ayulika ne bamujjanjaba mangu kwegala ne bakirabirawo mangu ne besanga ng'ebbwero lisobola okuwonera mu wiiki nga 4 waliwo agawonera mu wiiki 3 kisinzira engeri gy'aba alifuddeko nebano engeri gye baba balifuddeko kakati ate waliwo n'abalala abajja nga baafuna dde ekikulukuto nga kibaluddeko kakati abo bwe tubalaba nti kikulukuto tusooka ne tumuwaamu ebbanga n'asooka atereera kwegamba ne tuggyayo obukyafu obwo bwonna tuleme kuziba wantu nga tutabiseemu ki obukyafu kati tusooka ne tumulongoosa bulungi ne tumuggyamu obukyafu obwo ne tumuwa ebbanga okubeera nga ne tusooka tuzibawo ne tuziba paati emu ne tuzibawo ne tukiwa ebbanga wano ne wawona neeno ne tuwaayo ebbanga waliwo awo naabuuziza lwakuba tataddeeko linnya ayise ku whatsapp tataddeeko linnya agamba n'ekibira kimazeeko emyaka 13 n'ebyalina ati kisobola okuwona oba nalwawo genda mu ddwaliro kisobola okuwona beebo benkugambye nti bwajja ng'alina obulwadde obwo tumuwa ebbanga tusooka ne tukyekebejja bulungi ne tulaba ebbwengeri gye lyakomawo waliwo ababa beetaaga okurestructuringa tugambe okurestructuringa kwegamba system noddamu n'ogizimba buto system y'omukyala kakati bebo banatwala myaka naye ngaekikulu kwegamba nga kigenda kwegamba kyafuka nga opening nayo in its real sense bwoba bwe mba nkyogera kwegamba nga kyafuka nga kituli obukyafu mukola ki kati awo tusooka ne tubawo ebbanga ne tuddamu ne tuzimba buto system nakyo kisobola okuwona onagamba nti kisaanye kuyita mu miwaatwa 2 oba kisobola n'okubeera nga kiri wamu thanks for the show sikitegedde ekibuuzo naye maybe kyategeeza nti kiteekeddwa kuyita ewava obubi oba n'omusulo biteekeddwa kujja lumu wabiri luutusi 2 oba kisobola okuba nga kijidde mu luutu emu ekikulukuto anti nga bwe nakugambye nti mulimu ebika bingi ate era nga bwe nakugambye nti fistula kwegamba kibanga okuwuliziganya n'ekitundu kyotalina kola ki kuwuliziganya nakyo kakati bwe mba nzize ku kyabakyala waliwo okubeera nga obukyala bw'omukazi buwuliziganya n'akawago nga kwegamba wabeerawo okubotola okuva mu bukyala netudda mu kawago netufuna era neokubeera nga kubanga systems ezo zerinaanye era zisobola mangu communicate nga singa wabaawo akabenje akaba kaguddewo newesanga nti waliwo n'endala esobola okubeera nga akawago ko kennyini I mean obukyala bw'omukyala buyingidde mu luseke olufulumiramu omusulo newesanga ng'era obukyala bw'omukazi bufunye okuwuliziganya newafulumira obukyala I mean obukyafu kyetwandiise recto vagino tulina ne gye tuyita recto urethral vesico vagino netubaawo ne valvo vagino mu bukyala mu mwennyini ekitegeeza ekikulukuto kirina kubeera nga kiri mu bitundu 2 ebitateekeddwa kuwuliziganya ebitalina kuwuliziganya newesanga nga katugambe singa ofuna mu mumiro ng'empewo eva mu buvi nedda mu lubuto ekyo kiba kikyamu empewo erina kufuluma neeva mu mumiro nkuwanga ekyokulabirako kubanga nabyo bibaawo
kati obuyonjo bw'omukyala alina ekikulukuto nga tetunaba kudda ku buyonjo omuntu ono asaanye kwekuuma atya okubeera nga oba ebintu tebimuyitamu asaanye kukozesa ki kubanga mu kaloboozi kali nawuliddeko nti omuntu tasobola kukozesa pads omuntu ow'ekikulukuto asobola ozikozesa naye ensonga gy'alina okwekuumamu esinga kwe kubeera nga yeeyonja buli lusaawa n'ekisingira ddala singa kwegamba bw'ogenda mu basawo bakubulira ekyokukola basobola okugamba nti kwegamba tukuwa amagezi ne tukugamba olina okweyonja olina okulya obulungi kwegamba ekituli ekyo kisobole okubeera nga kiziba aye n'ekirala okwefaako ng'omuntu okuwala obulwadde obulala ate okuyingirawo simanyi oba muzzeemu bulungi kubanga singa obeera nga weeyonjeza obulungi kitegeeza ojja kubeera weewala ebirwadde ebimu naddala ebiva ku bukyafu ky'omukyala aba alina okweyonja kyekyo kyekisingira ddala era asobola okukozesa pads waliwo abakozesa pamba waliwo abakozesa kati waliwo abatalina ssente za pamba nga bo bakozesa ngoye kwegamba okuuma kubanga ekisingira ddala kwekwewala abantu abakyala abo basingira ddala okwewala ebintu ebyo okubeera nga biyitamu buyisi nga bwoba omaze okunywa nga kiyitamu buyisi bwoba omaze okulya nga biyitamu buyisi kyekisingira ddala omugaso gwa pamba kati kino tekibaleetera ekyokulya nga oba omaze okulya kiyitamu buyisi tekibaleetera nabo okweddako nga tebaagala kulya kibaleetera obuzibu era weesanga nga abantu abo babeera kwegamba bali dehydrated oba nga tebalina mazzi gamala mu mubiri lwansonga bw'obeera nga buli kyolya kiyitamu tukeseera n'ogamba owaayi kankendeze ku byennywa nkendeze kulya kati bwe naaba ngenze egindi sijja kunywa sijja kulya asobole okubeera nga abeerako mu mbeera ennungi ali ku Delta TV tuli kwogera ku nsonga ya kikulukuto bingi bye tulabye okusomooza abakyala bano kwe bayitamu gamba ng'okusosolebwa wabula okwewala ebyo byonna byonna naawe olina okubeera nga teweesosola ndowooza n'okusosolebwa kuno n'oyo omukyala yennyininyini ali mu mbeera eyo bw'aba yeesosodde obvious n'abantu abalala ndaba bayinza omusosola tetusobola kukimunenyeza kubanga teri muntu ayagala kyenjagala iko baleke okwesosola kyenjagala ojjeyo balekerawo okwesosola kyetwandigambye baleke okwetiiririra bw'oba olina obulwadde jangu obulagwa omusawo akuli okumpi akuyamba okubeera nga babutereeza kubanga bwe weetiririra tekiba kubeera nti weesosola naye omuntu ayinza okutya nga mu bulamu bwaffe abantu tutya kwegamba okweyuza mu bantu buli kintu abatatumanyi aye nekyala kati nga mu lukale teri muntu yandyagadde kugamba abantu bali mu lukale nti nina ekikulukuto kubanga kiba kiswaza abantu batandika okudduka kwegamba kyembasaba abakyala abo obulwadde buno buwona bannange si ddogo si kusamira si kukolimirwa obulwadde buno bukola ki buwona era bw'okiraba nga kize jangu ew'omusawo omugambe nninamu obuzibu bwe buti kubanga abasawo twatendekebwa okubeera nga tuyamba mu buli ngeri so bwe kiba kize totya jangu oyogere n'omusawo yajja kumanya ekyokola ki ekyokukolera ate n'abantu ababalinaanye abantu bano baba beetaaga okubeera nga bafiibwako bw'aba alina obuzibu ate totomufuula kyakusekerera kubanga ekyo nakyo kibassa wansi ne kibakisa ddala ne wesanga nga omuntu takyasobola nakwefaako naye singa omuyambako nakyo kimuyamba okuwona kimuyamba omubiri okubeera nga gukola ki guwona n'okugenda mu ddwaliro ne mubajjukiza n'okubayambako okubayonja abatasobola tubadde twogera ku nsonga y'ekikulukuto tubuzayo eddakiika nga 3 naye mu ddakiika ng'emu ng'osibula abalabi ba Delta TV okukuutira abaami eri abakyala baabwe ku nsonga eyo abaami be bantu abasookerwako gw'osookerwako ne mukyalawo buli w'omulekerera ekisooka oba omufudde ekyokusekerera ekyokubiri naye kennyini kimumalamu amaanyi obulwadde bwonna bwonna obuluma omwagalwawo kumpi nawe wandibadde tugambe nga bukuluma
era nga mulina kukirwanyisa mmwe nga mmwe abantu babiri kubanga era nze mpulira nga abaagalana bagamba mu bulumi oba ne musanyu kati tolina kulekerera mwagalwawo mu bulumi kubanga ate naffe abasajja tusobola okufuna kwegamba obuzibu obwo yadde ffe tetubufuna mu ngeri yemu n'abakyala kuba abakyala bo balina factors nyingi ezibaleetera okubeera nga balimu obwo obulumi so kyensaba abaami muzeemu bakazi bakyala bammwe mubakumekume mubazeemu amaanyi bw'abanga alina mugende mwenna mu ddwaliro omanye engeri y'okumuyambamu abami abamu bakitya ne balowooza nti babalozi omukyala aba tebamuloze ate n'ekirala omukyala abasinga bafunira mu ngeri y'okuzaala mu lutalo olwo olw'okuzaala kati omukyala waba akuzaalira omwana kitegeeza aba ali mu lutalo lwe lumu naawe yes kubanga mubeera mwenna omwana mwamuteesako nga mumuzaala so muyimire ne bakyala bammwe mubafeeko mubaagale kubanga buno obulwadde bukola ki buwona tweyanza nnyo olwakadde ako kotuwadde n'osomesa omulabi wa Delta TV ku nsonga y'ekikulukuto mu bakyala kyoyinza okuyita fistula in women. Tulabye nti fistula va ku bintu bingi nga okuzaala singa obeera ozadde bubi singa obeera ozadde nga togenze kulaba abasawo singa ogenda leeti mu ddwaliro ng'omwana yamaze edda okufuluma obeera n'emikisa mingi egy'okufuna fistula abalala bafuna embuto nga tebanneetuuka namwe muli matiga g'okufuna ekirwadde ky'ekikulukuto wabula nga tulabye nti kiwona singa oyanga okufuna obujjanjabi oba singa ogenda mu malwaliro ag'abakugu. Tugenda kubeera nga tufundikirira wano puroguramu eno wabula nkujjukiza nti ebeerawo buli lwakubiri ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa bweziti neddibwamu ku lwokuna ssaawa 5 ez'okumakya. Musule bulungi wabula tova ku Delta TV bingi ebiyigiriza byogenda okubeera nga otuusibwako tusinkane olwokubiri olujja.